okujja kuba namunigina kyaddirira Hanifa Karaddi obutamatira n'engeri ekibiina ki NRM gye kyakwatamu ensonga z'okulonda anaakwatira ekibiina Bendera mu kalulu k'omubaka wa Kawempe North. Ng'abavuganya abalala, Karaddi azze akola akakuyege we era ng'apeereza bannakawempe North okumwesiga n'obuvunaanyizibwa bw'okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu kulonda okw'enkya. Okusinziira Karaddi, kino tekyasanyusa banna NRM ekyatuusizza n'abamu mu kibiina kye okutandika okutambuza ebigambo nti yavudde mu kalulu. Kibi nnyo nti nga Prime Minister ayimirira ku gundi ku TV y'eggwanga n'ayogera nti yayogera nange nti nve mu kalulu. Ekisooka bwe nali nnyingira kalulu saamwebuuzaako, nyina eddembe lyange okwesimbawo. Ate kati ye bw'aba agamba nti nazze ne njogera naye, njagala kutegeeza mmwe nti sinaba kwogera ne Nabbanja, ate Nabbanja si yatambuza political career yange. Karaddi agamba nti kino kigendereddwamu kumunafuya na kuterebula bawagizi be babuzaazibwe mu kulonda kw'enkya. Bannakawempe North baleme kujja kubasalira bano abantu be babayiyeemu nti bajje babasalirewo babamiitinga kiro na misana babagambe nti twagala ono. Bannange Bannakawempe North, mmwe muyina okwesalirawo. Wano Karaddi wasinzidde n'akubiriza abawagizi be wamu ne banna abalala bali mu nsiike okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bakuumira eriiso ejjogi kalulu ng'akkaatiriza nga bwe waliwo abeesomye okukabba. Mbabuulira nti tukwatire wamu tulwanyise ekibba ky'obululu, tukirwanyise nga tukwatidde wamu. Mukuuma akalulu kubanga ku ssaawa eyo nga bamaze okuba nga babala akalulu ku polling station nga bagenda ku paakinga awo we baagala okuba nga bakyusiza. Olunaku lw'enkya Bannakawempe North lwe basala eggoye kwani anaatwalanga ensonga zaabwe mu lukiiko lw'eggwanga oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene nga tebakiikirirwa. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.